nga bw'ayogedde nze mukyala Joan omukyala asinga obukulu mu kanisa eno ndowooza mulaba envi zange Mukama yeebazibwe nnyo. Nayingidde mu kifo kino ne mpulira amaanyi ge, ekitiibwa kye kirabisibwa ono. Mpulira Yesu ali wano. Muyimuse emikono mwenna. Nayingidde mu kifo kino ne mpulira amaanyi ge, ekitiibwa kye kirabisibwa leero. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira Yesu ali wano. N'emmeeme yange yimba oluyimba. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira omwoyo ali wano. Mpulira omwoyo ali wano. N'emmeeme yange yimba oluyimba. Mpulira omwoyo ali wano. Hallelujah. Hallelujah. Emirundi esatu. Hallelujah. Hallelujah. Ekitiibwa kikuddire Mukama. Musobola okutuula. Aba emirundi mingi abirabisibwa kubeerawo okwe amaziga agajja sobola gakontrolinga. Nawulira bubi nensaba Mukama akijjawo naye Mukama teyakijjaawo. Tusa lwe yaŋŋamba ti that is the tears of my presence. Amen. Tubadde tusoma ku kanisa 7 ne za Revelation mu kubikurirwa. Do you have the chart on the scriptures on the chart? Okubikurirwa chapter 2 ekyokubiri olunyiri lwe 18 okutuusa ku 28. Kakati tuyinza obutasoma kyonna wamu naye mu kuvuunula kwakyo muyinza okulaba that there is no Luganda Bible. It's terrible. Thank you. Era mbadde nsaba omuntu omu atusomere from this side. Sister Dorothy, can you read? You can even read from there.
Amen. Kati tubadde tusoma ku Baefeso, ku Pergam, twakakola ku kanisa 3. Naye ekanisa eno ebyafaayo by'ekanisa eno biri bwe biti. Teyali nnyo y'amaanyi mu byobufuzi ng'ekanisa endala zeetabanga nnyo mu byobufuzi. Naye eno teyali mu byabufuzi nnyo. Yalinga eri mu byabusuubuzi okusinga. Naye ne mu busuubuzi obwo yali ngagga, yali kanisa ngagga. Ng'ekanisa eno ya Taratira, munsonyiwe bwe sikisoma bulungi kasa mukitegedde. Ekanisa eno ya Taratira yayagalanga nnyo Katonda. Tukiwulidde nti yalina okwagala eri Katonda. Yali eyagala Mukama, yali esinza Mukama. Mwe mwali abasinza, kubanga ekanisa endala zaalimu nga basinza empura. Empura linganga tugambe nga kabaka, okusingako ne ku kabaka oba ku president, basinzanga abo. Naye nga bo tebamanyi Katonda omulamu, nga biryawo bwe bityo, kwegamba nsi eryawo, tebalina kye bamanyi, tebamanyi oba Katonda waali oba bifaananyi oba ki. Naye kanisa eno eya Taratira kyali kibuga ky'abasuubuzi. Hello? Okay. Baali kibuga ky'abasuubuzi ekya buli kika. Tulaba mu geography waayo bagamba nti yalinga kilometers 5 mu maserengeta ga Pergam. Pergam nayo yali kanisa nga basinza Emperor Caesar. Bo tebasinzanga Katonda. Naye nga bana basuubuzi basinganga ebibuga ebirala byonna. Ke kaali akabuga akatono naye nga ke kasinga ebyobusuubuzi. Kakati abantu ebedda obusuubuzi tebwali bungi nnyo. Naye balina ebyemikolo, ebintu by'emikono, bakolanga ebibumbe, bakolanga ebintu bingi, basuubulanga gold, buli kintu kyonna nga bwe mumanyi abasuubuzi. Ebyafaayo biraga nti baali baweesa, nga baweesa buli kintu kyonna. Holy Spirit, take control. Era n'abalala ebibuga ebibaliraanye byasuubulanga okuva mu bantu bano. Ekibuga kino mwe mwali n'omukyalo omu gwe tuwulira gwe bayitanga Lidiya yali musuubuzi w'amaanyi, nga naye ali omu ku kibinja. Babeeranga n'ebibinja bye bayita guild mu Luzungu. Ebibinja nga abano basuubuzi, bano bangoye, bano bakola bino, banokola bino. Kwegamba buli omu yabeeranga n'ekitundu kye mwagwa, mu bitundu bye mwagwa. Omukyalo ono Lidiya yayagalanga nnyo Katonda. Era Pawulo bwe yajja mu Taratira, Lidiya yawulira ekigambo n'enjuye n'amaka ge bonna n'omwami we bonna ne bakkiriza, ne batizibwa n'okubatizibwa. Ne beegayirira nnyo Pawulo, ne bamugamba nti tukusaba ojje obeere naffe, oba otukiriza, oba olabye nga obutuukirivu bwaffe Mukama ng'atusiimye, tukusaba ojje obeere naffe. Lidiya yakolanga engoye nga by'onogamba tie and dye, nga olugoye oluno omukyalo ono Dorothy lwayambadde oba omwami oli, naye nga biri bya linen purple, nga bya bbeeyi nnyo. Mu biseera ebyo byali bya bbeeyi nnyo omuntu okwambala linen. Nakati linen temala gagulikako, kubanga mita ya linen eno mu tawuni nagulawoko juzi eri ku 6,000 buli mita. Naye omukyalo ono yazidayinganga, bayikuyita kuziga, ndowooza kuziga, nga bw'olaba bwe bafumba ensansa, n'ebyo bwe bakolanga nga baziga bwe batyo. Simanyi oba babiziganga batya, naye bye bakolanga nga amwatiikirivu nnyo era amanyiddwa. Ekyo kiri mu Acts, ebikolwa by'abatume 16, olunyiri lwe 14 okutuusa ku lwe 15. Omukyalo ono yali muntu atya Katonda nnyo.
n'abalala bangi. Ebibinja bino byali by'amaanyi nnyo mu buyinza. Kugamba bw'obeera n'essente obeera n'obuyinza. Essente efuga, essente bagamba tekamala byonna. Naye babeeranga ba buyinza olw'ebikolwa byabwe olw'essente. N'ekyomutawaana bagattanga ebyobufuzi n'obusuubuzi. Kaakati nga bakulira obusuubuzi bantu banjawulo bangi. Kugamba oba abazimbi balina baabwe, ababumbi balina, abakola ebyengoye balina, kugamba nga buli omu. Naye tusoma nti batukanga ebiseera okukuŋŋaana. Buli omu yabeeranga mu kibinja kye, mu guruupu, kwegamba tugambe mu guruupu, alyoke asobole okukola n'okusuubula. N'olwekyo baalina okwegatta mu lukuŋŋaana era mu bijjulo byabwe. Babeeranga n'ebijjulo. Kati ebijjulo byabwe, enkuŋŋaana zino zateranga kubeera nga bwe tunagamba ekkanisa wano, naye baziyitanga tempo. Baziyitanga tempo, ziyeekaalu zaabwe ez'abapagani. Ez'abapagani mu Luganda tukiyite tutya? Abakafiiri, abapagaani, abakafiiri. Kaakati nga mwe basilina okusisinkana. Ate kati banaakola batya? Balina okusisinkana, kuba bwe batasisinkane tebagenda kukola ki? Tebagenda kukola ssente, balina okukola. Kaakati bwe batuukanga nga kino ekijjulo kiwedde, basaddaakanga ensolo. Nga basaddaaka ensolo nga bantu bonna balya. Kaakati awo we tujja okubulirira omukyala gwe bayita Jezeberi. Jezeberi yabeeranga mu kanisa, ng'omuntu awanabeera mu kanisa nga yeebuzaabuza, akola bino, yeefuula w'amagezi, yeefuula ayamba. Naye nga Jezeberi oyo yabagambanga mulina kulya, kino tekirina kiki, ng'enjigiriza ze tufuna emirundi mingi ennaku zino. Nti tuli mu kisa, osobola okukola ki, Mukama takuvaako, mwoyo gwe gulokoka, gwe gugenda mu ggulu, ebirala ebirala omubiri tegulokoka na mind. Ani yabalimba? Bagamba nti emmeeme omwoyo gutuula mu muntu, ebirowoozo biri mu muntu. Kakati omubiri gulivaamu, Mukama yagamba nti abakola eby'obujeemu geyeena, omugabo gwabwe geyeena. Kakati abatulimba nti bw'olokoka, once saved always saved. Who said? Once saved always saved. Ova wano n'ogenda n'oyenda n'obba n'olimba n'okola kino osamira n'odda mu byebika. N'olugamba nti mugulu ogenda, tewali ggulu lya kika ekyo. Batubuzaabuza, batusumagiza ne batwebasa. Naffe olumu twayitikanga nga tetunamanya mazima. Akati batandika bwe babanga togenze eyo ne bakuggyako layisensi. Singa bakkiriza okwetaba mu bijjulo bino, bandibadde bajeemera Katonda. Bw'onoogenda mu bijjulo n'olya emmere ng'omanyi bagisaddaakidde bayaali. By the way, ebyo ebintu bye bakola bibayaali, ebyo bagamba nti bikatonda, ebyo bwe bityo, omuti ne gubeeramu nti gwe basamirira mwe basabira. Kyo gwe omuti gwaliwo ne bajajja, eyo altar sinzizo. Kaakati ne wabaawo ebintu bingi bye baakolanga nga bazikola, n'okola ka gold, kakatonda ka zaabu, n'okateeka mu kifo, n'obeera ng'okasinza. Nakolanga n'abayindi nga mbapangisa edduuka lyange, naye nga balina bukatonda bwabwe bungi, nga babukumira, nga bakuma incense ki? Obubaani. Kaakati ng'amaze okulokoka, nawuliranga bubi nnyo ne mpuliranga kuno kutyoboza Mukama Katonda. Ndi mulokola tebakere bino bateeke bikatonda bino. Ne mbagaana oba mwagala kupangisa edduuka lyange, mujja kujjamu katonda zammwe muzisinzize eka. Muzitwale eka ne bazijjamu ne baziteeka mu drawer. Ne mbagamba tete mwokyanga bubaani wano buleeta ekisiraani, nze Katonda wange ajja kubakolera. Buli Lwakusatu nasabanga n'ensiiba. Nali nsabira mu KPC kati watoto. Buli Lwakusatu nga tutunda ng'edduuka etunda. Kaakati ne bagamba nti Katonda walabika akola. Ne bagamba Katonda wabeerawa. Bali bamanyi kantu kabeera mu nnyumba ng'obwabwe. Kaakati ne mmuga nti Katonda wange si wa mu wardrobe.
Katonda wange afuga eggulu n'ensi yakufuga. Olunaku lwagamba nti vaawo lwaleero oli mufu. Abayindi omu yalokoka. Abalala ne balekeraawo ebyo ebintu. Era bwe twagendanga ku Wednesday prayer and fasting ku church, kubanga nali ku Kampala Road awo, nga nabo bagenda ng'omu ajja nange n'omutabani we ng'ajja. Buli lwakusatu emmotoka yatuukanga ku makya ng'esimbye ewange kunkima. Bagamba nali nfuuse nange Katonda. Nga nabagamba nti tulina okusaba, era nabwe nayingiranga nabasabisanga nabaga nti katusabe. So Katonda buli we tuli tulabise Katonda waffe. Katonda waffe w'amaanyi, amaanyi ge tulaga abantu n'okubeerawo kwe kusitula abantu, kwe kubadaga nti ddala ono ye Katonda. Amina. Abakorinso 10:22. Kakati tulina byokulabirako ng'amawanga gaffe, Abaganda, Banyankole, Banyarwanda, Bateeso, Bacholi, Bakifenna. Ate ffe tulina amawanga mangi nnyo mu Uganda. Ffenna tulina ebintu bye tukola nga tubiyita bya buwangwa. Tugamba nti bino bya gwanga, sega nti tetulwagala Katonda naye bino bya gwanga. Leero nti temuleka, Kadino Nsubuga yagamba temulekangayo bajjajja bammwe. Natya kubanga nawulira ng'ayogera temulekangayo emikolo gyammwe. Musinze Katonda ate temulekangayo mikolo gyammwe, mugende musinze baki? Balubaale. Kakati ng'Abakristaayo mu Afrika emirundi mingi tukirizaganya n'ebintu, twekiriranya kwegamba. Ne bwe bagenda okwabya ennyimbe naffe ne tugenda, kubanga ate banagamba tebatya mu kika. Bwe tugenda, bwe babaawo emikolo gino naffe tulina kubeerawo. Mu mikolo nze mpulira, nze nazaalibwa abalokole, taata yali mulokole, mama yali mulokole, era byemanyi okuva lwe nazaalibwa. Kwega nali simanyi. Ate n'ekitundu kyenvamu bayitayo Namutamba. Eyo Emitiyana bayitangayo Namutamba y'abalokole. Kati mu nnyimbe ng'ezo abantu bye bakola, bye bayita tradition, ebyobuwangwa, mu kuziika, mu ceremony zezo ze bakola, ne bakola ebintu, balina ebintu bye bakola. Biibyo mulaba. Kwegamba balina ebintu bingi nnyo, emizizo gye bakola. Kakati bwe baba bagenda omulambo okugutwala, bamala kuteekawo amagi, ne babuuka amagi ne gakurashinga. Kati omuntu yafudde tategeera kyaliko, he's hopeless, helpless. Gwe kati n'olyoka omuteerawo amagi, bateeka kati egyo emizizo gyonna, ne bateekawo embugo, ne bateekawo biki, ne boogera ebintu bingi, naye nga byonna tebikyasobola kuzza muntu. Kati tuba tweyongera to defile ourselves, okweyonoonyesa. Kakati mu Uganda ne wabaawo okwabya abalongo, ne wabaawo okusamira, ne wabaawo kwagamba babifuula ng'ebintu ebya bulijjo, kwaga twabimanyiira nti bwe biri. Naye bw'ogenda okulaba ebyo byonna, ezo rituals zonna, they are evil, bya sitaani, bya bapagaani. Ne tukola ebintu bingi, ne tukola ebintu bingi, ate naakola kiba nangoba mu kika. Nze bwe siibikole ani alinziika? Ali binkolera? Gwe wafudde anakuzika? Aliwo omulamba gwe musanga ku kkubo bagwabulwa abaziika, n'atakuwa kwolwo lwaleeta ssente, n'atakujjanjabanga mu ddwaliro lw'ofa lwaleeta ssente. Weebuuze lwaki? They honor the dead than the living. Ebyo byonna mizizo gya sitaani. Ebyo bye tulina okwawukana nabyo ng'abantu ba Katonda, ne tumanya twalokoka tuyimirire wamu. Tumanye nti tulina Katonda ow'amaanyi. Banaye Katonda waffe w'amaanyi. Nja yanguyako naye eyo gye nkolera endejje ebulemeezi. Abalogo bangi nnyo, abasamize, abasezi, abantu abandi opposite basezi, balinga basezi baalokoka, nababulira enjiri baalokoka. Omwami yali afudde,
n'empita ambulance egende eyo eva ebombo egende eyo emutwale mu ddwaliro ne bamutwala ng'olulimi luli lwano bwe ruti. Mukimanyi nti olulimi luno luvaamu nno munda ne lujja ne lutuuka eno. Olulimi lwalinga luwanvu. Kakati bwe natuuka ne mugamba nti ebyo bye mukola bye bireese ekyo era ogenda kufa Ssemakula. Ne mugamba bw'otuukirize Katonda nga tayogera. Ne ngenda n'omusumba mukwano gwange ne tusaba n'omusajja omulala ne tusaba olulimi ne luddayo. Olulimi olwaddayo mukazi we nti nze ndokose, mwannyina ndokose, nnyina ndokose, baana be ndokose, bonna baalokoka. Naye tulina kubeera kyakubeerako bwe tunaayimirira bwe tuti mu Yesu. Naye atuteerako amaanyi ge, atuteerako akabega, tasobola kuswaza babe. Amiina. Omulala wa mayembe bamuyita Kasaato Mukunja, wabwe Bukunja. Naye Kasaato yaroga n'aroga n'omulala nga bandoga. Naye oyo omukonjo n'agamba nti oyo omukazi ajja kujja ng'ayavula okutwegayirira. Nabaazika ennimiro balimiddeko emyaka 3 ne mbaga njagala kulima ne batandika okuloga nga kasooli akoma wano bw'ati ng'owaabwe akoma wano. Ne ngamba Mukama gwe nsibereza si y'ono. Ne mbaga nti Katonda wange bw'abeera omulamu era mujja kulaba Katonda wammwe ne Katonda wange. Ne baga kale tujja kulaba. Omukonjo nange ate mumanyi gye nava. Nange ne muga nti ate nje gye nava temusobola kutuukayo kuba wala nnyo. Kaakati omukonjo n'agongobala amagulu. Kasaato endiga ze 6 ne zifa. Ente ze enzungu ez'amawako 3 ne zifa. Embuzi ze 12 ne zifa. Rumu amayembe gabansindikira gonna gagenda ne ganywa. Reverse. Tulina atulwanirira. Kaakati kye baakolanga Kasaato kye baakolanga nga badduka bwe bandaba nga badduka nga bagalawo. Bonna olaba badduka bagenze ndowooza balowooza nti ffe tugenda okufa next. Okutuusa lwe nabasembera ne mbaga bannange Katonda gwempeereza munene nammwe musenge mumulabe. Ne ngamba Kasaato obw'obusisiro bwe bw'ozimba tebujja kuyamba tandika ozimba ennyumba mbu baŋŋaana okuzimba. Namugamba zimba nze amatafaali nja kuyamba. Ne tunoonya amatafaali ne sementi ne tutuusa ku drilling beam. Naye emizimu gyamukuba kuba yagana okulokoka. Gyamukuba Kasaato batwala mutwale ng'alinga afa n'omukazi we. Omukazi we ne mujjayo ne muleeta emulago ne bamuteeka ku drip ne bamusaamu omusaayi nga bibanywa. Naye kati bagana okulokoka. Naye nzogo si musango gwange n'abalala bangi. Era ku Christmas nkuŋŋanya ne mbagulira emmere ne ntwala sukaali ebyokulya biki n'abantu ne tubeera ffenna ne tusinza. Mukama yeebazibwe. Kaakati tulina okulaba nti twawukana n'abantu bali tumanyira kuki. Kasita obeera wano okugulu kumu kuli wano okulala kuli wano nampawengwa sitaani yatwala. Mukama tatwala reject. Amiina. Ekkanisa ya Talatira baali beesigwa nnyo eri Katonda era basinzanga eri Katonda. Okubikulirwa tetujja kuddayo olw'obudde. Okubikulirwa 2:19. Muwandiike bwe munaddayo eka mujja kusoma. Era ne Yesu yabasiima nnyo. Era tewali kanisa ndala gye tulaba mu zino ze twakasoma eyayogeddwako bw'etyo. Era yerina ebisuubizo bino mu 1 Corinthians chapter 6 Abakorinso eky'omukaaga verse 2 ne 3. Mukama Katonda yabasiima naye n'agamba nti naye nina kyembalenyaako okuwabulwa eri ekkanisa. Twegendereze bannabbi betuwulira n'abatume ab'obulimba mu makanisa. Bayigiriza enjiri ez'ebyama. Babuulira ngiri the gospel mu Luzungu bakiyita secret. Ebyama kati mu kanisa awatali Bayibuli ng'eno mu byama byebiruwa. Waliwo epani bwe batuga nti bino byama bantu bulijjo temubisoma naye balina bye bayigiriza ne baga nti mu kitabo waliwo ekya Enoka, waliwo ekya Jasha, waliwo ekya Gundi, waliwo bwe batyo. Ne bagamba nti byakolebwanga bwe biti.
naye Mukama akuwadde ekitabo, akuwadde ekigambo kye, akuwadde amaanyi agakigenderako, akuwadde obukuumi obukigenderako. Buli kirungi kyonna kiri mu Yesu. Bannange, nina emyaka 72 naye ndabye Katonda, ndabye obulungi bwa Katonda, ndabye okwagala kwa Katonda, ndabye amaanyi ga Katonda. Nagenda omusajja kakiri we nali nguze ettaka nga nali nguze aka 24. In fact omwami wange yali azimpadde ng'ekirabo kya birthday. Ku birthday zange ampayo akantu, ampayo akataka, abo ampayo kaki oba kaki, naye Koro yali angulidde n'antwalayo. Ne batutega okumanya abarogo bakola. Abarogo by the way balina amaanyi. Bw'oba tolina amaanyi bakusinga amaanyi. Oyo omusajja yatega ebintu bingi, n'addira omusaayi, n'addira enswa. Mumanyi bwe bakola enswa olusogo bwe rutyo, yajuzaamu omusaayi, n'ateekamu amafumu, n'ateekamu bino ebiruka ebibbo, bagiyita ki, si njulu oba njulu, ebyo ebintu ebiringa ng'amafumu nabyo. N'akolamu ebintu bingi kuba nali ntandise okuzimba. Kaakati ne ngenda n'abasumba bemanyi nti b'amaanyi, ne tusaba ne tubyokya, ne tutugunda petrol ne tubyokya. Naye bwe twamala bwe tuti nga bapamamu mu nnyumba gye tuzimbye. Kaakati omusumba yalegolola omukono bw'ati. Omusumba oyo agobye emizimu ekyesengeza, aboze emizimu e Masaka, yakola bw'ati omukono ne gugaanirayo. Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba yiwako anointing oil. Ne nkwata eccupa ya anointing oil ne ngiwaako, omukono ne guka. Nze ndi ani? Who am I? Siri. Nze amaanyi gange gali mu Yesu. Amaanyi gange gali mu Katonda. Obuvumu bwange buli mu Katonda. Sobola okuyimira mu maaso g'omuntu ne mugamba tigwempereza w'amaanyi okusinga ali mu ggwe. Ate si kankana. Kasita oba n'obuvumu banaye mbabuulire, mujja kuba n'amaanyi mu Mukama Katonda wammwe. Mujja kusobola buli kimu. Mark my words. Mukama Katonda abawa amaanyi, abawa omukisa, abawa obuvumu. Kakati awo mwalimu abakyala, nkugamba omukyala bamuyitanga Jezeberi. Jezeberi ng'ayigiriza abaana baga mulye, kasita mwe bwe muddayo eka mujja kusaba. Mulyeko ku bino bye bakoze. Kasita eno mmere mugisabire. Bagiwadde eri Sitaani, mbw ate gisabire otukuze ebya Sitaani. Enzikiza teyegatta na musana. Kaakati Jezeberi oyo n'abayigiriza n'obwenzi. Kubanga bwe bagendanga okuŋŋaana mu bijjulo ebyo bakolanga noki, there was sexual orgies, immorality, nga beebaka n'abantu nga bwe bakola mu nnyimbe. Mwali mulabye ku nnyimbe za Buganda n'ez'Abakyoli, zebezo zemanyi, bazimba obusiisira ne bayingiramu ekiro, ne bayingiramu omusajja n'omukazi. Muyingiddemu babiri kukola ki? Lwaki si mukazi na mukazi? Naye n'omanya biki ebigenda mu maaso. Kwegamba obwenzi tebutaŋŋana naki na kusamira ne Bayaali. Amina. Omwoyo gwa Jezeberi si mukazi oba si musajja. It is neutral. Teguliko gender. Si musajja si mukazi. Ogwo mwoyo gwe mwoyo gwa Antichrist. Gwagala nnyo ebyobufuzi. Gufugira nnyo mu bafuzi. Gwakukyusakyusa, gukyusakyusa, gufuurafuura ebintu, ne gudivertinga ebintu bya Katonda, ne bukyamamu katono, kwegamba n'olowooza nti bituufu olw'okuba nti bakukwata obwongo. N'okkiriza nti kiri bwe kiti. Nti bw'olokoka grace emala togira ki? Tolina ne bwe weenenya, ne bw'okola bw'oti tolina kwenenya buli lunaku. Is it true? Waliwo ekkanisa gye mmanyi. You don't have to repent every day. Bibi byasonyiyibwa. Ate olwaleero obbye, olimbye, ovumye omukozi wo, olwanye ne bbaawo, okoze ki? Ate teweenenya. Ekibi buli lunaku. Nga tukyali mu nsi eno tulina buli lunaku kwenenya. Era togendanga mu buliri nga teweenenyeza. Weenenyeze n'abaana bo n'ebika byo. Amiina. Ogwo omwoyo gukyusakyusa, tegwa ddogo. Gukozesa eddogo. Witchcraft. Mumanyi witchcraft, omuntu nga wa Katonda abarokola abaroga n'eddogo.
nti tubizaayo mu linnya lya Yesu Kristo, tubizaayo bibavunike, era tulagira ebintu byabwe tebikolanga, era ne bye balima ebira ne bizinesi zaabwe zifaafaagane nga bwe bafaafaaganya, olwo ate nga bwe batuyigiriza amakanisa ageeri eri gye twasooka mu biwempe bwe batuyigiriza bwe batyo nga tubikola okutuusa lwe tumanya amazima. Baga nti mulimanya amazima, amazima gali bafuula ki? Ab'eddembe. Haleluya. Omwoyo guno gwa mpaka nnyo nnyo nnyo, tegusingibwa musango, gwa bujja, gwa bukumpanya, tegugonda, tegumenyeka, kwegamba ng'okugonda n'ogamba kale nsonyiwa menyese nsonyiwa, era tegwenenya, tegumenyeka atoro. Mumanyi omuntu omwana bamukuba, waliyo omusole gye batubulira, omwana bamukuba ne bagamba nti fukamira, n'afukamira, ne bagamba fukamira weenenye, n'agamba nti nfukamidde naye omutima tegufukamidde. Tebereza omwana nfukamidde naye omutima tegufukamidde. That means akikoze kubanga omukase naye ye mu mutima takikoze. Ekintu kirina kuva munda mu mutima gwaffe. Amina. Gutulugunya ba victim. Kwegamba gwe gukukako, kwegamba gwe gufuga emyoyo gyonna emizimu gyonna buli kintu kyonna. Wano waliwo Sitaani, wano waliwo Antichrist, wano waliwo Jezebel. Kakati egyo gye gifugira mu baana b'abajeemu. Kakati bwe making sure tigitulugunya omuntu aleme kukyuka, aleme kusumululwa, ne gikunyigira mu bwavu, ne gukufuula omwavu, n'omwavu n'akuyita omwavu, oleme kuvaayo, osigale ng'oli bwoti, oleme kuweereza Katonda, oleme kusinza. Kakati ekintu ekyo tulina kumanya, bw'owulira ekintu ekitali mirundi muga mpulira ekintu kyakozebwa ekiti, ekintu mulina okwawula omwoyo gwa Katonda n'ekintu ekyo kikugamba. Ekikugamba ekikugambye eki, kyekikugambye ekituufu, kyekikugambye ekikuyamba. Kakati n'omanya tyogo mwoyo era gubogolere, gamba ati in the name of Jesus Christ I rebuke you. Era ebirowoozo bwe bijja ngamba Sitaani nkutegedde, don't you even cross over, don't bother. Nakusenguka era tolinfuna. Amina. Kakati guleeta omwenge, omuntu n'abeera mu mwenge ne gukufuga, ne gamba weekubagiza, n'ogamba ebyembadde ngezaako nabyo biganye, kanyweka katono nsobole okwebaka, kankoleko bwe kati. Kwegamba it's self pity. Ogwo gwe mwoyo gwa Jezeberi. Gutabula ne gutabula amaka, ne gutabula omwami n'omukyala, n'ogenda okulaba abantu abadde basse ekimu, mwogera bulungi from nowhere, ng'ogenda okulaba omukazi ayogedde ebigambo 100, omusajja ayogedde ebigambo, n'omusajja yayogera nga mpulira, n'agamba omukazi we, bannange nze wano muntamye, n'agamba sabuni mulye, ne ngamba bannange sabuni bamulya, naye nga kintu kyamuyingira ne kimwogeza bwe kityo. Yaraba nga balya sabuni, abaana n'omukyala balya sabuni, oba sente ebuze saba Mukama sente, naye leka kukola ki? Haleluya. Omwoyo gwa bukaba, omwoyo guno gwa bukaba n'obwenzi. Omwoyo gwa Jezeberi tegwawukana na bwenzi. Era wamala okutegeera ebintu bino byonna manya emyoyo egifuga. Kakati njagala kusala mu bwangu kuba tulina okusembera, tulina ne services endala, naye mu bino byonna bye tulimu, mu bino bintu byonna bye tukola, tumanye nti ali mufe w'amaanyi okusinga ali mu nsi yonna. Sitaani bannange, naye ebyoga nti kasitaani twakalinya ebyo temubikolanga, babalimba. Awo oba ogudde weekuba wegudde. Sitaani is a power, is a principality. Tosobola mukwata. Yes, Sitaani Katonda yekka yamunenya. Ne Michael the archangel yagamba the Lord rebuke you. Yandibadde amuga nti mugulu baakugobayo,
nabwa yandimugaye nti gwe musiru ne muguru yakugobayo gwe bali bagala kusinga Katonda kuba byonna yali abimanyi naye yagamba the Lord rebuke you. Yesu bwe yadanga mu sitaani yamuga tikyawandiikibwa yandibadde amuga nti gwe Lusifa eyava muguru eyaddiba yaswara yakola biki yandibadde byonna bimubulira kuba yali abimanyi naye teyamugamba nti ki tigwe sitaani gwe kasitaani yamubugamba kyawandiikibwa tukozese ekigambo it is the sword kyekitara ekyomwoyo kakati ekintu bwe kijja omwoyo bwe gujja nikyawandiikibwa kati kyotomanyi ekyawandiikibwa bato kimanyi onooyogera ki bwe kiba ku byesente noonya ku byawandiikibwa ebyesente bwe biba ku byobunafu noonya ku byobunafu bwe biba ku ki kwejjuzaamu mu asenoyo mu byokulwanyisa byo juzaamu ekigambo kya Katonda. Nze kinyamba mu bulamu bwange kusinza. Nze buli kyemba nkola oba naaba mba nsinza oba nfumba mba nsinza oba ndi mu buliri mba nsinza ne mu ekiro nga nebase nnyimba nenjiya n'ennyimba era omwami n'angamba nti naye gwe oyimba weebase ate nanyeenya nga sizuukuka kagamba amanya nti ndi kuyiya nnyimba oba ndi kutendereza naye kiba kirabo naye kijja kitya okinoonya kisabe saba Mukama kyoyagala ajja kukikuwa. Tosobola kufuna depression ng'osinza ebizibu ne bwe biba bizze nga byenkana bitya byonna ogamba nti birazeewa. Oyinza okuzuukuka nga sitaani azuukusiza abakozi ne balyoka bakulemesa ogenda okusanga nga basuzaako amataala osanga bakoze bino osanga embwa baziguliddewo oluggi osanga bino ekyandibadde mu buntu kuyomba bandibaga ndimu abasiru mwe naye abantu bano mwaba mutya naye olaba bwe kityo ng'omanya sitaani akikoze olunaku alutte. Era nze tekinkwasa nsonyi ogamba house girl wange nti jangu muga nsonyiwa nayogeza busungu omulokole takola bwatyo forgive me please awulaba nga naye agamba okay nga yeebunya Mukama wange yaŋŋamba busonyiwe nga bimusobedde naye okwo kwe kumenyeka awo sitaani talina wakuyingirira olunaku n'otandika olupya buli luyimba lwonna luba mu scriptures ennyimba ezisinga they are scriptures mudiga okutendereza n'okusinza bw'oba tosobola teekako rediyo ekuyimbire wabeerewo okubeerawo kwa Katonda mu nju tokkiriza busungu tokkiriza ebyo byonna okumaamira ennyumba yo. Haleluya. Kaakati tulinayo ebintu bye tusinza mu bulamu byaffe naye tusobola okwegeraageranya ne kanisa eno eyataratira bwe tweraba ffenaffe mu buntu twekebere buli omu kubanga gwe kanisa ya Katonda. Kino kizimbe naye kanisa nga bwe tuli bantu twekebere tulinga Mukama asobologa nti GFM eri bweti njenyumirizaamu GFM balina okwagala GFM siba kumpanya GFM tebalina lugambo GFM eri bweti gwe naawe n'amaka ge n'ennyumba yo Mukama asobola okubenyumirizaamu. Tulinayo bye tusinza mu bulamu bwaffe. Abantu bangi basinza bizinesi, basinza sente, basinza bino, baweza bino. Kwegamba buli omu alina bulubaale. Omulabe ayimirirako kwakukwatira. N'obwo nabwo bulubaale. Kubanga buliko ki? Buliko enkwaso ya sitaani. Ekitatendereza Katonda kiba kitendereza sitaani. Haleluya. Waliwo ekitwala ekifo kya Mukama Katonda mu bulamu bwaffe. Tuzze mu maaso ga Mukama twenenye mugambe nti search me. Nkebera Mukama. Olaba babadde kyembadde ntadde mu maaso go. Ekibadde kimbuza n'okuganja gy'oli. Ekibadde kimbuza n'okukola emirimu gyange. Kiŋŋaina n'okukola ebintu byange nenfuna n'amagoba. Nenkola ki? Sitaani abeerako enkwaso n'agamba oyo. Ekikyo oba okola bizinesi ngamba oyo yabba. Tojja kusituka ng'obadde mubbi. So ebyo byonna ez'enkwaso tuzeenenye twekebere ng'ekanisa nga buli kinoomu. Tulina omwoyo gwa Yezeberi muffe
Nekyo ye homework gye mugenda okola. Weekebere mu bino byenjogedde bitono. Mulimu Yezeberi, mulimu obujja, mulimu obuyombi, mulimu obukyayi, mulimu okuwaayiriza, mulimu ki, muri bingi. Waliwo ekitwala ekifo kya Katonda mu bulamu bwaffe, tulina kukijjamu tugambe nti Mukama gw'oba otuula ku ntebe. Tulina Mukama Katonda omulungi. Teeka kintu kyonna waggulu wa Katonda. Leka Mukama abeere nga yali waggulu wa bwami, w'abakyala, w'abaana, w'essente, wa buli kintu kyonna kye tukola. Awo bw'onoomuwa afuge, ebintu bijja kubeera bulungi. Mukama takubwa. Bw'onookola bw'otyo ebintu byonna by'okola Mukama ajja kubibeeramu. Tumuwe ekifo ekisooka mu bulamu bwaffe. Amiina. Teka abaana be barabe Katonda mu ggwe. Leka omwami we arabe Katonda mu ggwe. Leka omukyala we arabe Katonda mu ggwe. Kukyuka si lunaku lumu bwe tuti. Gradually, mpola ogenda okyuka okutuusa lwolaba nti abantu ne bagamba oyo omuntu yalokoka. Muliraanwawo ayagamba nti oyo mulokole. Osobola okubeera mu awantu nga muliraanwawo akwekokola. Abantu bakwekokola. Kati tobalaga Yesu. Kati osobola omubulira enjiri n'alokoka. Walokoka biki ebyo? Amiina. Kakati tuzibukule enzizi. Tugogole enzizi gy'emitima zaffe ezaazibikira. Tuddemu bupya. Tweweeyo bupya eri Mukama Katonda. Amen. Time nina yenkana ki? Yaweddewo. Tuzibukule enzizi buto. Bannange, Mukama Katonda njagala essaawa eno twenenye buli kinoomu. Buli kinoomu situka. Tujja kukitwewayo eddakiika 5. Buli kinoomu osituke. Bw'obanga totya muntu yenna. Bw'obanga olina ekikutawaanya, teeka omukono waggulu. Waliwo amafuta ga Katonda gasumulula olwaleero. Teeka omukono waggulu. Mukama Katonda agenda kukikuggyako. Tokibuulira muntu gw'okimanyi. Buli omu alina ebizibu, buli omu alina ebimusiba, buli omu alimu ebimulemesa, buli omu alina omuze ogumulemeddemu. Kati tuyimirire tusabe. A prayer of repentance. Mwena muddemu after me. Ayi Mukama Katonda, tuze mu maaso go. Twewaayo nga saddaaka enamu. Tusaba okusonyiyibwa we tutatuukiridde. Tusaba okusonyiyibwa emize abantu gye batulabamu. Tusaba okusonyiyibwa be tukosezza. Tusaba okusonyiyibwa be tukoze obubi. Tusaba okusonyiyibwa we tutalaze Katonda mu bulamu bwaffe. Mukama tusonyiwe. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, twaye ekkanisa y'Omukama Taata. Tuze mu maaso go. Kana akaseera katono twandibadde n'obudde obunene obuwanvu obw'okwenenya. Mukama Katonda tusaba osonyiwe. Sonyiwa GFM Mukama. Sonyiwa ekkanisa y'Omukama gye wayiira omusaayi go. Sonyiwa buli kinoomu ali mu kkanisa muno Mukama. Sonyiwa twetonda. Tusaba okusaasirwa Mukama. Waliwo bingi ebitumenya. Waliwo bingi ebitukosa. Waliwo abatukosa. Naye Mukama Taata obusungu tebumalawo Mukama Taata. Kiruyi kya Katonda. Mukama kye tusaba. Otusonyiwa obusungu. Otusonyiwa okwekiriranya. Otusonyiwa obulimba. Otusonyiwe okukumpanya, otusonyiwe obubbi, otusonyiwe Mukama ebyo bye tukola byonna vorongoto ze tukola. Mukama Taata tusaba otusonyiwe. Tusaba otusonyiwe ng'abaana b'abantu Mukama Taata. Tugenda okuva mu kifo kino Mukama. Tugenda okusembera Mukama. Tugenda ku mmeeza yo Mukama Taata nga tukomerera Mukama nga twetukuza.
okutukuza. Tusaba Mukama otutukuze, otunaaze n'omusaayi gwo. Buli omukwata ku kifuba kyo Mukama tunaaze n'omusaayi gwo, tujuze omwoyo gwo, tufuule bapya Mukama mu kifo kino. Mukama Yesu Kristo Taata, tukwebaza kubanga oba wabaddewo abaffe Mukama abatukosa nga batukola obubi nga be batusiba nga olw'obutasonyiwa. Mukama tukusaba otuwe okusonyiwa. Tukwebaza Mukama kubanga obulidde okusaba kwaffe. Mukama tusaba n'abo abali mu makubo abajja, quicken their footsteps. Mukama tukwebaza n'abantu bo Mukama nga baddayo eka. Mukama yongera okwogera nabo buli kinoomu. Twebaza Mukama kubanga obulidde okusaba kwaffe. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe tusabye nga twebaza. Amen. Ngalo sizange.